Katikkiro Charles Peter Mayiga asiimye bannabyabufuzi olw'okuba abasaale mu kuwagira emirimu gya Ssaabasajja. Bino abyogedde Atikkudde Oluwalo okuva eri ababaka abakyala abava mu Buganda n'abantu ba Ssaabasajja okuva mu ssaza ery'e Buddo. Oluwalo lwa Nsimbi Obukadde 17 lwe lutikiddwa Katikkiro ababaka ba Paalamenti abakyala abava mu Buganda n'abantu ba Ssaabasajja mu ssaza lya Buddo. Katikkiro asiimye abakyala okwenyigira mu byobufuzi ate n'okulambika obulungi abantu ba Ssaabasajja mu bitundu bye bakiikirira. Temuzze nga balambuzi, muzze kuyimirizaawo mirimu gya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Obusibuzira obuzira mwagala bwa ngeri ki? Ekyo lwakuba kati gwe funa omulembe guno ffe tugulimu. Omanyi bw'oba gw'oliwo tokitwala nnyo, naye nze nnyina okukkiriza emyaka nga giyiseewo 50, myaka 10, myaka 2 balyogera nti omulembe omutebi gwalina abazira. Joseph Kawuki nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu agambye nti obukulembeze obuli mu baami ba Ssaabasajja ne bannabyabufuzi bweyolesa emirimu egikolebwa abantu ba Kabaka mu bitundu nga tebaliiko kibiina kya bufuzi kye beesigamyeko. Njagala okubasaba okusookera ddala okwogereza bannammwe bwe wabayo abatagimanyi agitegeere. Era mukama wange ndoza tunaabaweereza n'ekiwandiiko ekyongera okulambula ffe federo nga ne kabondo k'ababaka ba Paalamenti aba Buganda mukama wange nsubira ekiwandiiko ekyabaweerezebwa. Abakyala abakulembeddwa mu Brenda Nabukenya Oweruwero balese obukadde bubiri ng'Oluwalo. Bano babadde baze kubuulira Katikkiro ensonga ezibanyiga basobole okusala amagezi. Tulina okunyigirizibwa oluusi embeera nga si nnungi ate nga twetaaga abakyala bangi mu bukulembeze. Baweze okulwanirira enkola ya federo. Tuyingira obwegassi tusobole okuba nga gali amuge galuma ennyama. Ensonga ya decentralization kati leero bw'ogitunuleganye. Aba local governments zano bano basoloza ssente zaabwe naye wadde okugaa nti babawe nga balina ssente mu budde. Oli ne waba nga ayaga kuteeka ssente mu ambulance tasobola wadde okubaawo ne ssente ezigula liita emu. Ab'e Buddo abakulembeddwamu mu mmyuka asooka owa Pokino Rose Nalubowa beebazza Obwakabaka okutumbula ebyobulimi ebisitudde ekitundu kyabwe. Ebyenkulaakulana byonna taata bw'otuuka e Buddu kati mwanyi terimba kati tewali munna Buddu atalina akaseko ku matama. Ebyo nga biri bityo, minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda Nabbengo abuusa kumunga ku nguvu oluvannyuma lw'okusimibwa ab'ekitongole ky'amawanga amagatte era ne kimuwa obuvunaanyizibwa. Asangiddwa mu woofiisi ye ng'ategeeza nga byalondeddwa ku lukiiko olwabula ku butonde bw'ensi era ng'emirimu agitandise. Bannonze mbere ku advisory committee ya governments nti ebbaluwa eno nti bannonze nga ndi ku komiti okuba tusobola okulwanyisa obutonde bw'ensi n'okulaba nti twongeramu amaanyi okulaba nti obutonde bw'ensi bukola ki butambula bulungi. Alambuludde ne ku bwe yali mu lukiiko e Canada omwaka oguwedde lwe yakiikirira mu Uganda. Tugenda mu conference erwanyisa obutonde bw'ensi, erwanyisa embeera y'ensi nga bw'erina okubeera. Ayanjudde enteekateeka z'agenda okutambulirako okunyikiza okukuuma obutonde bw'ensi. Akwatagana ne organizations ezimu wano nenkwataganako n'Abachina mbaga tugenda kusimba emiti ku lubalama lwa Kampala. Wano woofiisi emuweereddwa South Africa era nga gy'agenda okukakkalabizanga. Njagala okugenda okukyalira munsi n'ennaku entono nnyo naye nga tutandiseko okulaba nti ndaba nga achievement nene. Ronald Kakooza ne William Buyondo bakusatudde eggulu lino.